President Museveni kkiriza enkyukakyuka y'ebyomwoyo ebeere mu Uganda. Kino nkiddamu. President Museveni kkiriza enkyukakyuka y'ebyomwoyo ebeere mu Uganda. Kubanga ekisooka, abantu abakulu mu myaka, abantu abali mu nzikiriza ezitali zimu naddala ez'abakkiriza Yesu Kristo mu Uganda n'ebweru, bangi abakimanyi nti revival y'ensi y'ebyomwoyo yakutandikira mu Uganda. Ate ku mulembe gwo ssebo President Museveni. Bigambo bino njogedde nga mbiddiŋŋana kubanga 2017 natandika kuwandiika ku President Museveni. Nze muwandiikako era n'okulonda kuno kuyise nga tekunaba, nafulumya vidiyo ezaali zoogera ku President Museveni era nabategeeza mu vidiyo zange kyonna Uganda muwummule nga mbategeeza nti President Museveni tasobola kugibwako n'amagezi g'abantu, tasobola kugibwa ku bufuzi n'amagezi g'abantu, era naluva ku ntono nga mbategeeza nti President Museveni Katonda yamuleeta olw'ekigendererwa kye ekya Katonda so si kigendererwa kya Museveni ng'omuntu. Okusinziira ku byafaayo bye n'obuzaanibwa bwe, amagezi n'amaanyi gazaakozesa okuva lwe yatandika kwagala kufuga Uganda n'emyaka gy'amaze wano mu Uganda ng'afuga tekibadde mu magezi ge. Era bwe kamutanda n'alowooza nti magezi ge ge gamutaddewo, ge gamuleeta, ajja kubula. Ojja kubula ssebo President Museveni. Waliwo ensonga lwaki w'oli era lwaki ofuga eggwanga lino. Revival y'ekkanisa, revival y'abagoberezi ba Yesu Kristo yakutandikira mu ggwanga lino ku mulembe gwo. Olw'ekyo ndi muwandiisi, kino mbiwandiikidde mpandiise emyaka 36 kuva mu 1988. Mbadde mpandiika ku kukyama n'okuwula kw'abagoberezi ba Yesu Kristo abali mu nsi, ekizibu ekireetedde amawanga gonna ogusanyalala, emirembe ne gibula ku nsi, nga teri mirembe mu mitima gy'abantu, nga teri mirembe mu maka, nga teri mirembe mu mawanga, kubanga abagoberezi ba Yesu Kristo bali mu nsi bakyama. Nkiwandiikidde emyaka 36. N'ekyo ntegeeza President Museveni era nabadde nkiraze emabega ti ku mulembe gwa President Museveni ng'afuga kati nga waali, Uganda erina kutabagana ne Katonda mangu. Bwe tekikola ebinaddirira mujaga nti muwandiisi musajja yabyogera bannaye. Omuganda gyagamba nti olwati omwami nalumanya, nga mutandise kukifuba nga mukiza munda. N'ekyo President Museveni nga waali, eby'emmundu bikyali awo, era obukugu bwonna n'obumanye bwonna bw'alina ku mmundu, si ye Munnayuganda yatendekebwa okusinga abasirikale abalala, naye yakiweebwa Katonda kukikola nekituukirira. N'ekyo President Museveni omuwandiisi bwange bukwesibyeko. Kkiriza enkyukakyuka y'ebyomwoyo etandika mu Uganda kuba Katonda yakiragira. Ogoberere obuwandiisi buno bwekenenye, obwetegereze, kubanga tolina ddagala erigenda kuggyawo obubi bw'omuntu mu Uganda. Eryo ddagala tolirina. Obubi bw'omuntu bweyongedde mu Uganda bweyongera mu nsi.
ebyo eddagala toyina wadde bino bye mwogerako bulijjo byobubbi n'enguzi mu bitongole bya gavumenti ebyo eddagala temulirina era tolirina era tojja kulifuna kubanga nabagusooka obubbi n'enguzi tebutandikidde ku gwe President Museveni ne mu mirembe gy'abakabaka mbadde nkyogerako omuntu yazanga omusango ekiro n'atwala enkoko ew'omwami n'amwogerera obulungi obubbi enguzi si ya leero ng'abaana byafuzi babijweteka kintu kyadda kintu kikadde ku nsi na buli ggwanga lirina ebizibu byalyo byetasobola kujjawo n'ekyo mbategeeza nti President Museveni Katonda yalagira ku mulembe gwo revival y'ekkanisa etandike mu Uganda abasumba bangi bannaddiini bangi bakiwulira naye enjeri gyekiri nti bakyama tibasobola okukyatula nti ddala ye revival yeetaagisa ate bwe boogera ku revival abasumba n'abannaddiini tebalaga obanga revival yeetaagisa ekkanisa yakyama etya balyoke revival lyoke erabike ejje boogera revival yatandikira mu Uganda era abasumba abasinga obungi mu Uganda n'abannaddiini bakimanyi nti revival y'ensi yakutandikira mu ggwanga lya Uganda basebo ekizibu kye mulina waliwo ekirwadde obulwadde babuyita oluca baluyita mu Luganda omulwatu wabeera nga ensingo tesobola kuva gyetunula nga tesobola kukyuka kati Uganda erwadde oluca etunulira byabufuzi amagezi g'ensi getunulidde Uganda eggwanga Katonda lyayita okuleetera okwesigamyako enkyukakyuka y'ebyomwoyo yo Uganda erwadde oluca oba nkiteereza mu Luganda musonyiwe naye ensingo tevaayo gano magezi g'omu nsi gemugoberera ensi gegoberera ago magezi tigakuleeta emirembe ku nsi kyeva mulaba baseba ne banyebo abasajja abakulu abakazi abakulu abantu ab'edda abaali tebamanyi Katonda bajjajjaffe baali balungi mu nkolagana zaabwe kusinga abagolezi b'amadiini n'amakanisa bali mu nsi kati abantu beyongedde okufuuka babi beyongedde okufuuka babizibu kaakati mutawaana oluca luno Uganda bwerwadde n'ensi yonna bwerwadde okutunula ludda lumu lw'amagezi ag'omu nsi kyetaaga kukyuka mutunule amagezi ga Katonda kubanga lyeddagala lyokka erigenda kujjawo obubi n'ebizibu mu Uganda era binaaba bitya abantu beetaaga gusomesebwa gutegeezebwa bekenenye obuwandiisi buno kye bugamba obumaze emyaka 36 mu ggwanga lino Gaston Baguma ndi wano ku lusozi Kitongo Kasanda Town Council Kasanda District era ku lusozi luno obuwandiisi bwe bwakira 1998 mwezi gw'okubiri era ebiwandiiko byange mbadde biyita mu posta mbadde mbiweereza wadde wa President Museveni ne mukyala wa Janet mbadde box number zaabwe nga nzirina ninga mbaweereza ebiwandiiko naye simanyi oba bebituukako tibabibawa naye emyaka 36 mbadde ntegeeza abannaddiini abantu n'ebiwandiiko byange nga bibuna muwanga mu Africa mu kontinenti zonna mbadde mbategeeza nti nsi teyakubeera na mirembe okutuusa nga abantu bategedde nti okukyama kw'abagobezi ba Yesu Kristo kyekizibu okukyama kw'abagobezi ba Yesu Kristo kyekizibu ensi kyerina kwamba tegeeza nti nkola Yesu yaleeta ku nsi kati teriwo abagoberezi ba Yesu Kristo bonna baali bakubeera n'okwagala okwagala nga kuli mu mitima gyabwe nga baagaliza abantu birungi byerere mu mitima gyabwe era nga mu butuufu okwagala kwabwe tekugeraganyizika nga baagalana nga n'abantu n'ensi beewuunya nga balina obumu nga n'ensi bwewuunya nga batukuvu batuukirivu naye mulaba gwe bafaanana bafuuka obulira bayawukana nga bwemubalaba njawukana nga zimulaba ze balimu obulizono bukyayi bwabasumba baki ebyo byonna biraga okukyama kwabwe ensi tesobola kufuna emirembe obubi n'obuzibu tebusobola kuvaawo mu mawanga nga Uganda no mu mawanga gonna okutuusa nga revival y'ensi revival y'ekkanisa etandise temusobola kufuna emirembe n'akatono era President Museveni sebo bw'olivaawo mu bufuzi buno Katonda bwe yakuleetamu nga revival y'ekkanisa mu Uganda tetandise twetegedde nti etandise eggwanga ojja kuba olirese mu ddubi
eggwanga ojja kuba olese mu buzibu bweterivaamu. Mbategeeza nti emmundu ejja kuba tekyakola. Uganda ejja kubamu ebizibu bitabangawo bukyensi ebaawo, kubanga n'ensi yonna ejja kuba teetudde ebizibu obwa Uganda kwolesebwa kuyitibwa Katonda netegoberera. N'ekyo abagamba sirina ssente ze mbeetaagako, wadde President Museveni nze sirina kyekwetaagako. Bwekkiriza bukkiriza weekenenya obuwandiisi bwe naweebwa 1998 obulaga okukyama. Mbategeeza nti mu Uganda gavumenti gye mugiraba abagolizi b'amadiini n'amakanisa be bagirimu, babbi bali b'enguzi, naye Museveni olina kwedagala kubanga enzikiriza ekigambo kya Katonda kye kina obuyinza okukyusa omuntu mubi kumufuula omulungi. Abadde mubbi n'alekayo, abadde mulimba n'alekayo, abadde muliyonguzi n'abireka. Naye kaakati amadiini gano gatakyusiza abantu abali mu gavumenti nga tebagoberezi baago, kaakati mulowooza nagenda kuwonya ekizibu kino. Nolwekyo temusobola kufuna abafuzi abalungi ku byalo mu disitulikiti wa nga si babbi nga si byake okutuusa nga revival y'ekkanisa etandise amawanga nigafuna abafuzi abalungi, ate nekuba erigenda mu bulamu butagwawo nirabika abantu bayingira mu bwaka bwa Katonda. Nolwekyo mbategeeza nkyesibye President Museveni kubanga gwolina obuyinza mu ggwanga lino okutegeeza nti ekintu kino kyekenenyezebwe. Olina abantu b'amadiini abali mu madiini ab'enzikiriza abaliwo. Musaba buli kiseera wazaalibwa wali Bayibuli, maama wo yali mukazi mulokole yamanyibwa. N'ekyo mwekenenya obuwandiisi buno ebyawandiikibwa bigamba temuziyizanga bunabbi, temuziyizanga yogera, naye mwekenenye oba bivudde eri Katonda. N'ekyo ebyange byetaaga kwekenenya eggwanga lifune emirembe. President Museveni eggwanga oleme kulireka mu buzibu, okuleka mu matiga, teriddagala erigenda kufunika okujjako Uganda ng'egoberedde okuyitibwa kwayo. Mwebale nnyo, mwebaledera.